Nkwaniriza nate n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula emizimu gy'abajjajjaabo gikulekereko Pawulo ey'okubiri mu kitabo kyaffe Pawulo kirimuttu. Katono okujjukizaako we twakoma mu kitundu ekyayita era mu ssuula esooka Sekamuli Kansaze y'abaffe. Obadde okimanyi nti erinnya eryo Sekamuli Kansaze lya lugero oluggwayo nti Sekamuli Kansaze nga gwe okasasambudde, olutegeeza nti waliwo ebizibu ebitutuukako nga ffe tubyereetedde. Ekyo ndowooza okiyize, kankujjukize we twakoma ate tweyongereyo. Mu ssuula eyo omunyume yali amaze okutulombojjera obuvo bwa Pawulo, amannya ge gonna, ludda wa gye yazaalibwa, ani yamuzaala ddi era atya, n'ebirala nga bwe tujjukira. Era essuula eyo twagifundikira omunyume atutegeezezza nga Pawulo bwe yali amaze okwalulwa. Abamu nno mbadde mulowooza nti baalula balongo bokka. Nedda, buli mwana bamwalula, kyova olaba enjogera ye yakwalula esiiridde etuukira ku buli omu. Tunyumirwe nga bwe tuyiga. Kankwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'okubiri, emizimu gy'abajjajjaabo gikuwerekereko Pawulo. Pawulo Mazuukuto Nsaakuula Kirimuttu yeeyongerera ddala okukula. Yasoma n'ayitaayita mu masomero. Yali mwana waggonjebwa ate nga mukalabakalaba. Era emisomo gyonna yagirya bungu buteesokoola. Wabula mpozi bwe yatuuka mu senior 4 yafuna ku kizibu kye yali tafunangako. Waliwo omuwandiisi w'essomero nga bamuyita Mwami Makaabugo. Omukulu w'essomero n'abasomesa be nga beesiga nnyo Mwami Makaabugo ono, era nga bonna gwe bawa ebibuuzo by'abaana okubikuba mu kyuma. Kyokka emmwanyi gye weesiga yeetabaamu mulamwa, kubanga mu butuufu Makaabugo yali busa bwa mbogo. Makaabugo yalina akafo we yateranga okunywera ku mwenge, ate ng'akafo ako n'abayizi baagiranga ne bagendayo. Baagendangayo nga beefudde mu ndabika ne mu nnyambala. Oluusi nga bayambala ebikanzu ne babiwetako akatemambidde. Abandi ne beetikkira n'ebiseppeewo ku mitwe. Wamma ggwe bwe wabasisinkananga ng'oyinza n'obutabategeera. Makaabugo ng'akawala gye akayita buugi, era bwe yatamiiranga bw'ati ng'atandika okusaba abayizi bano nti, "Mmwe basomwanga nawe Pawulo, jjajja mumugulireyo ku buugi. Mulimbana mmo. Mubadde temundabye, Ssemwanga gwe muzzukulu mukulu, laga banne ekkubo." Awo ng'atandika okutegenka engalo n'abalenzi nga basuulamu buli omu kye yasobolanga. Bwe yawezanga olwo nga Makaabugo aboggola nti, "Owange maaso, leeterayo ferefere y'obuugi." Olwo n'atandika okuwaana abavubuka baakamuwa ssente nti, "Bakodome, mwebale era mwenno mujja kuyita. Lwaki bazzukulu mbakotogera? Buli anjagala nange nzija kumuwa ku kaacaayi. Mukere bukeezi mu ofiisi yange." Naye mwanguwako kaliisoliiso n'atabasanga. Kaliisoliiso lye lyali erinnya lye baali batuumye omukulu w'essomero. Munnange obutakulwisaayo, abaana bano ku olwo baakeera nawankya nga beekuba ofiisi, ne Pawulo teyabulamu. Ye nno musajja w'abandi yali alowooza nti jjajja yali agenda mpozi kubawa bigagu, naye kyamubuukako okulaba nti yali ababbira bibuuzo bya mmooko. Kino Pawulo kyamugya enviiri ku mutwe. Yali akutte bulungi amateeka 10 tobbanga lye lyali erimu ku mateeka gano. Abaana abalala bonna bo beekola gwa walugabi, naye Pawulo yagaana okubba ebibuuzo. Ebyava mu bibuuzo okugenda okutimbibwa nga Pawulo yakoobedde, era alipoota yamuwandiikibwako yali mbi ddala. Mbu yali addiridde nnyo, ate nga bo banne
bonna beeyongedde mu maaso. Kataaga obwene mu ssomero kyokka olw'okuba nti yali musajja mujagujagu baamusonyiwa, wabula headmaster n'amuyisaako ow'embuya nga bw'amulangira obusirusiru. Kyokka eky'omukisa omulungi ebibuuzo byennyini bwe byatuuka Pawulo yabikola bulungi nnyo, era okugenda okudda nga yasinze mu luzungu ne mu kubala era ne mu byafaayo. Gavumenti nayo kye yakola kwe kumumeggulirako sikaala okugenda e Bungereza okweyongera okubanguka. Munnange nga Pawulo kirimuttu atandika kweteekateekera lugendo lwa mu bbanga. Yasookera ku kusiibula ŋŋanda ze. Mu bantu be yasiibula mwe mwali ssengaawe Nfiirabulago gwe baayitanga Nakangu era ng'abeera Bbambula mu Ssingo. Baasi ya Sulemaani Sserwanga, Pawulo yamutuusa bulungi ekikandwa mu Ssingo. Olwamussa ne yeepekkecca olwo olw'ebbambula gy'emitala emirungi 6. Yatuuka mu malya ga kyamisana, kyokka yasanga ssengaawe agenze mugga nga ne mukoddomi we w'otegereza anoga mmwanyi. Aba akyanya olwendo lw'amazzi ge yasaba nga yaakatuuka gye yakuba eriiso nga ssengaawe ono ajja yeetisse ensuwa nga ne ku kibegabega kye alinako emisooli. Ssenga olwamulaba n'amwaniriza n'essanyu nti, "Omuko olabika." "Ulululu, ndaba ku ki?" K'omulenzi nti, "Kunze ssenga." Era dde ye yaddirira. Omukyala kwe kutumira eyali anoga emmwanyi, amangu ago nga ne kasooli yayidde dda gwe wamma nga Pawulo atta bugenyi. Pawulo y'omu ku bagenyi abatono ennyo abaali baakakyalako ku kyalo ekyo nga tebayisibwamu maaso. Yayambala kizungu kennyini, seruwale n'essaati mmyufu, olwo n'assaako engatto nzirugavu n'asiba n'ekikoola. Ku maaso n'ateekako gaalubindi, era mwana mulenzi buli we yayitanga nga bamugobereza maaso. Bassengaawe yamuviira mu sseggwanga nnamba eya Lujumba. Baali balya, Pawulo n'ategeeza ssengaawe ne mukoddomi we nga bwe yali azze okubasiibula kubanga yali agenda mitala w'amayanja. Ko ssengaawe nti, "Mitala w'amayanja wa? Bugerere? Ono naki? Ogenda kumalayo ennaku mmeka?" Ko Pawulo nti, "Ssenga sigenda Bugerere, ngenda Bulaaya." Ssengawe kwe kumugamba nti, "Wa? Bulaaya? Simanyi naawe oyagala kugenda kuzaayira eyo nga ono munno Ssensalire mutabani wa Bulayimu bwe yazaayirayo. Baatugamba nti yabuukira mu nnyonyi naguno gujwa taddanga." Ssenga kyamubuukako Pawulo bwe yamugamba nti yali waakumalayo emyaka 4 miramba. Ko ssengaawe nti, kwe kugamba ogenda butadda? Olwo ayituziika y'ani? Ye ate kambuuze, oliryanga mmere ki? Myaka 4 olidda waka atuuka dda? Tulabye agaliva mu nsi nga tetulina basika. Owa, kino kitalo. Yali akyayongera okwewuunya n'abuuza Pawulo gy'alisulanga. Ye Pawulo kwe kumugumya nti, "Ssenga, emyaka 4 si mingi nnyo nga Katonda atuwadde obulamu." Olwamala okulya, ssenga wa Pawulo n'atuma kawalaka akakulu ke baayitanga Nanziri okugenda okunona Looza ne bba baliraanwa baabwe, ate ne Bezero ne Sefolooza ab'omu ddembo batere bajje balabe ku mulamazi nga tannagenda. Kaali kabulirayo n'akalagiriza nti, "Ne Kolombaani, ne Namwandu ne Bannamata bonna bayite, ne Wakojja Mutumba nayo, era newa wano bba eyali omusaaze ennyo we yamusalira ekirimi nti, ekyalo kyonna lwaki tokiyita?"
Gwe ate musajja wattu Isaaya gwoleseeyo omubodde lwakuba munyolo. Ampuliriza omulungi, kankusaba onzikirize leero mufundikirire wano ekitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno ey'okubiri, emizimu gy'abajjajjaabo gikwerekereko Pawulo. Mpaka omulundi omulala era bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala twongere okumanya biki ebyaddirira. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.